Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugane maaso no gyegattako. Olunaku olwaleero waliwo omukyala wano yambuuzizza ekibuuzo ku video gye nateekayo ey'amatooke g'olina okufumbirako ebikuta. Omukyala yambuuzizza ekibuuzo. Omukyala ono kankwogera amannya kuba kiwabuuliza si kibi. Bakuyita Nabukenya Sauda. Wasoose kwebaza bulungi nnyo mu komenti yo n'obuuza nti n'omukyala naye asobola okugalya. Wabuuzizza ku video y'amatooke g'ofumba ng'ofumbiddeko ebikuta n'obuuza nti n'omukyala naye abeera asobola okugalya. Tekirina buzibu, naawe omukyala osobola okubeera ng'ogalyako lwakuba nakatunuuza nnyo ku musajja oyo nti gamuyambako ku nsonga eyo ey'omu buliri, naye naawe omukyala osobola okugalya era obeera ofunamu ekyo ekiba kigenda okuyamba omubiri gwo. Naawe omukyala obeera osobola okugalya. Amatooke gano buli w'ogafumba nga ogafumbiddeko ebikuta, ekisooka ekiriisa kyonna ekiri mu kikuta kiba kigenda kudda mu ttooke eryo munda. Kati bw'olirya ekiriisa ky'ekikuta ky'ettooke kyonna kiba kigenze mu ttooke eryo, omubiri gubeera oguwadde ekyo ekigenda okuguyamba okubeera nga gweyagala bulungi nnyo. N'olwekyo naawe omukyala amatooke ago g'obeera ofumbiddeko ebikuta g'olina okuwa ku mwami wo abeere ng'agalyako, naawe osobola okulyako tewali buzibu. N'abaana beera ng'obawaako, tekirina buzibu bwonna. Omwami oba omuntu yenna by'oba osaanidde okubeera ng'olyako amatooke ago g'ofumbiddeko ebikuta kikulu nnyo. Video nagitaddeyo gy'eri wansi bwe kityo bwe kiri. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso no gyegattako mubeere bulungi mweraba.